kiba ensimbu obwesimbu kye tutalina wano mu palamenti yaffe kubanga abantu baatulonda nga tumanye ensonga zaabwe tujje tuzoogereko tulwanyise enguzi n'ebibaluma nye tutuuka eno ne tusirika era batuwaddeyo akasente oba batutiisizatiisiza ababaka bangi babatiisatiisa mwe wano gwe bona olemera ku nsonga zino ez'obuli bw'enguzi naki tujja kuteekako kandidate ewuwo tumuteekemu ssente akuwangule teba bona olemerako tujja kulwanyisa tetujja kuyamba owangule bwe bityo n'obusente obuyitiŋŋana mwamulaba Dr. Twaha yeeyita Dr. Musawo simanyi oba musawo ebyaddala oba musawo muganda simanyi naye anfaananira ng'omuntu eyasomako katoyinza ga nti wakibogwe ng'azunga bw'ayambuka amadaala waggulu ne wansi kuba ye twamukwatira mu kituli tumugamba ezo ssente miliyoni ana zizeeyo gye wazijje n'agenda nazo n'agakomawo n'aga nti bannanga ate abaazimpa bagambye nti kakati ffe twazikuwadda gw'omanyi kyozikozesa ye twamukwatira mu kituli naye n'abala gye bali bangi biyitiŋŋana mu kizimbe kino kati ababaka embeera eyo bwetyo yeereetera ababaka okweyisa engeri gye beeyisa okuteesa engeri gye bateesa ne batya ebintu ebimu si lwakuba nti bakiboggwe kubanga bw'otunula palamenti yaffe eno ejjudde ababaka abayigirivu bulungi tuli ababaka 557 naye ababaka 18 balina zi PhD doctorates ababaka 231 balina masters degree ababaka 251 balina bachelors degree ababaka 37 balina diploma kati abalina 6 senior 6 certificate bali 16 bokka kubanga ekkirizibwa mu mateeka kasita oba nga olina senior 6 wagisoma so kati abaakoma mu senior 6 bali 16 bokka kati ogamba otya nti palamenti yakiboggwe bana bokka be balina certificate ze basomera eyo bawa equivalent naye abasinga olabira ddala nti bayivu kati oyinza gaa nti abantu abo abayivu tebamanyi kyakkola basobola okwebuzaabuza nedda lwa mbeera eno eriwo tutula n'omulabaka asobola okusayininga ekiwandiiko nti kakati bano tubagobe kubanga babbi namala neyebuzaabuza nti bampuddiisa kutomanyi kusoma kubanga ono omubaka kakasa alina waagwa either alina certificate ya senior 6 oba ki amanyi okusoma oluzungu webuzaabuza otya nti nze bampuddiisa ninduza bamukangakanga ng'amaze okubisayininga obwesimbu kyekizibu kye tulina ate si palamenti eno yokka mujjukira 25 ababaka baabawa obukadde 5 okuggyeko mu term limits baali bayigirivu palamenti ewedde baaweebwa obukadde 29 okuggyeko mu ku myaka so kati obuzibu bwe tulina obutali bwesimbu kubanga n'abaliwo nga basiniya bagamba nti bo babitegeera nnyo nakibabadde ebbanga lino lyonna lyonna ku nsonga ez'enkizo tobawulira naye ate bawulira nga bagamba nti obuzibu bwe tulina bannaffe abali wano abakiboggwe kati gwe atali wakiboggwe lwaki osirika ku nsonga ez'enkizo ng'ate oli mubaka wano kati ndowooza olaba obuzibu bwe buva pandikidde sipiika amakya ga leero nga nziremu okumujjukiza ayinza okuba yeerabira agenda neerabira nti ndi full member wa parliamentary commission nga mujjukiza nti ndi member wa commission era nga mubuuza lwaki siyitibwa mu meeting za commission kiki kye bagezaako okukweka biki be bayisa omu bidirudiru ki be bagezaako okukweka neme kubimanya bwe neemulugunya ebbanga eryayita ne bagamba kale katumuyiteyokko bampandikira ebbaluwa ng'empita niira bakikola kigendere kubanga mu kaseera ako nali siri mu kibuga ku mirimu emitongole mutera otulaba tuli eyo kati tuli mu mambuka tuliwa era nga sipiika akimanyako buli bwe tufuluma okugenda okukola emirimu gyaffe so nga akimanyi nti nali mu field nga 3 December meeting lwe yayitibwa ebyembi ebbaluwa eyo bagireeta nga 2 December olw'eggulo mu ofisi yange wano nga bampita okujja mu meeting enkeera ku makya ate nga bakimanyi mu kibuga siriimu tugenze ku mirimu emitongole ne bannanga bamu ate ekiralo ky'obuswavu kye baakola mu bbaluwa eyo kubangirina wano baagi backdatinga bakuutiza bbaluwa gye baawandika nga 2 December ate bo baateekawo nti bagiwandiise nga 26 November 2024 okulaga nti meeting baagiyita bukyali kugamba olaba ebintu eby'obuswavu ebyokukuutiza ebyokujingirira kubanga oba ogiwandiise nga 26 November 2024 lwaki ogireeta mu ofisi yange nga 2 December
ng'ate meeting yankeera ku makya ate ng'okimanyi ne mu kibuga siriimu nafulumye ne bannange ogenda okukola emirimu egy'enjawulo kwegamba olabira ddala ebintu eby'ekiyaayi kambiyite bwentyo kubanga bwekityo bwe kiri naye ensonga zino tujja sirika kuzoogerako tuwagala bannaffe beetereeze abantu bangi bagezezaako okulemesa obuvunaanyizibwa bwaffe nga mwe muli ne bannaffe abamu mu opposition nga muzze mubalaba naye nebaza Katonda nti nga ttiimu tubadde banywevu n'obuvumu okulaba nti tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe mu mwaka guno ogumu era batuwuliddemuko ate ne guno gwe tutandise bagenda tuwulira ddala lwe nayingira ofiisi eno nze ne bannange ne twanjula ensonga 3 ze twali tugenda okuteekako essira ensonga ez'essimba okulwanyisa obuli bw'enguzi obuweereza obutali butuufu poor service delivery n'okutyoboola eddembe ly'abannansi human rights violation ez'essatu era tukyaziremeddeko paka kubanga ezo ffe tulaba nti bannayuganda zesinga okubabonyaabonya ssente zaabwe zibbibwa obutabalika 10 buli mwaka ezirina okuzimba enguudo ezirina okuteeka eddagala mu malwaliro n'ebirala tebafuna buweereza nga bwe kirina kubeera service delivery eddembe ly'abannansi lityoboolebwa bawambibwa ne basiibwa ku bisanga ebijweteke ne mbawulira kati bagamba nti ne beyiro baagala kugijjawo police bond baagala gijjawo ate n'olaba n'aba NRM bakwe mu ngalo nti bakole ekyo tebamanyi nti nabo kijja batuukako batuuka ekiseera nga nabo beetaaga beyiro eyo naye ate nga baagirwanyisa balowooza nti kaakati kino kikosa ffeffekka ab'opposition ebintu bino tulina okubirwanyisa era nga tukyabiriko nga ttiimu tufulumiza ze tuyita alternative ministerial policy statements nga tuwa eri eggwanga ffe kyetulaba nti kino kyekituufu ekirina okukolebwa waawo tulina okuwabula gavumenti newankubadde gye tuwabula ya mutwe munene tewuliriza ne tugamba nti kino kyekituufu ekirina okukolebwa ne tufulumya budget kyetwayita alternative budget eyaffe tugamba nti kati eno ye budget y'abannansi sente tuzitemeeteme bwe tuti ku nsonga ez'obuweereza ebyobulamu tukole ku nguudo amasomero gali bubi obuweereza general obw'abannansi nga tugamba we tulina okuteeka essira naye bannaffe olwokubanga balina ennamba ne bagamba ebintu tujja bigoberera ne tugamba nti kale newankubadde mwe mulina ennamba naye eddoboozi lyaffe lirina okuvaayo ate mu ngeri ey'omwanguka ne bannayuganda ne bakitegeera nti kaakati newankubadde bano si be bali mu buyinza kino kye baalikoze era kyekituufu ekirina okukolebwa era ezo tujja sigala nga tukikola abamu bagenda ne balowooza naye mukola byaki ate nga tebabikkiriza twagala bibeere ku record bannayuganda balabe ekyenjawulo nti bwageraageranya n'atunuulira bano kye bakola naffe kye twalikoze nga balabira ddala nti waliwo enjawulo Honorable Segirinya abadde mubaka nga wa NUP nga mubaka ku ludda oluwabula gavumenti lw'enkulembera palamenti ng'emusiibula mu kitiibwa kye waliwo ebintu byalikoze ebintu eby'ekisajja kikulu eby'amagezi bulaba okwange bagenda ne bateekawo komiti ya muntu omu one man committee okola otuli ekintu bwe kityo nze abadde amukulembera mu palamenti nga sibimanyiko nabigenda maaso oba kakiiko oba ki lwaki oba nange tunyaniriza ne tuteesa ku nsonga kuba nze mbadde mukulembera mu palamenti ekibiina kye kyabaddemu nga NUP kyabatayagala ennyo era yalama n'okulaba abamisajja watu ng'amanyi anaatera okugenda njagala bikolewo ebiti ekibiina kyange bwe kiti mukulembeze wange byonna byonna lwaki tewayitayo kale mukulembeze omu okuva ku kitebe ekya NUP abeere kakiiko famire kuba famire naye baali bagiwa orders just mukole kino omutakikole tujja bawa sente okuvaana mu palamenti oba ki nedda nabo batule ku mmeeza ffenna tubeerewo tuteeseza omukolo guno okusiibula munnaffe kyobutula ne famire nayo bajawulamu ng'abamu babatiisizatiisiza bagamba naye tugende eri gye bategese abalanga bagamba nedda ffe nga famire tusazeewo okuwa ekitiibwa Segirinya kye yali ayagala tugenda sigala wano katulaba ne famire nayo gyawuddemu kubanga tewabaleeta ku mmeeza ffenna tukkaanye lwaki tukola ebintu ebyekyana ekito bannange ne tuweebuula munnaffe bwe tutyo kyali kikyamu era tulongooseemukko ekyogaa nti otaddewo one man committee nga te waliwo ba stakeholders abalala Segirinya bazaayogerako abamanyikiddwa baayagala ennyo fe abadde bamukulembera mu palamenti n'awalala n'otusamba emabega ebbali
era ekyo kutolaba abantu bagamba nedda kino tujja kikkiriza embeera eyo teyalibaddewo singa ffenanga ba stakeholders twabeera ku mmeeza Ssegirinnya etumibwa ekitiibwa ekimusiibula obulungi wewaawo baagana okumuwa ekitiibwa kye nga mulamu nga bwe mwalaba bamuyolanga omubbi w'enkoko ne bamutulugunya bamutadde ku kkomera bamumya ebbeeyo n'agamba nange mulamuzi nyamba ndi mulwadde gavumenti doctors ne basayininga ebipapula omuntu ono mute afune obujjanjabi mulamuzi n'agaana okumuwa bbeeyo obamuwa bbeeyo yali afuluma Kigo prison ne baddamu ne bamuyoola bamutyoboola mu bulamu bwe ne mukufa ne basalawo bamutyoboole notawa kitiibwa bantu be bakulembeze banne bazatambula nabo kyali kikyangu bwe buswavu obwaliwo ku nsonga eyo waliwo abuuziza nti famire ya Honorable Ssegirinnya era egambye nti bo balina omuntu gwe baagala aweebwe kaadi ya NUP ffe ng'ekibiina kuba nze nkyogere tulina emitendera gye tuyitamu omuntu okufuuka flag bearer waffe era ne Honorable Ssegirinnya emitendera gye gimu gye yayitamu gye tujja okugoberera okufuna anadda mu bigere bya Honorable Ssegirinnya